COVID-19 tamanyi mulangira na muwejjire olaba atutte minisita mulamba gataliiko nfufu ku Bukedde TV1 tukwaniriza munnaffe naye tiimu kabiriiti weekend yo terina kubeera nga bw'erina kuba tugenda kutuusaako ensonga zonna ez'amawulire agafudde mu lunaku. Nze Paul Mayinja nkulembedde mu ttiimu eno kasobe tukuwa emitwe emikulu egigalimu tudda nago mu bujjuvu tovaawo munnaffe. Ebikulu mu gataliiko nfuufu babiwagiddwa. PDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa siyona abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0755251 yengeri gye baziyizamu okusasanya kawuka ka siriimu ate ggwe Kitalo abadde Prime Minister ow'okubiri ali Hajji Kirunda Kivejinja afudde COVID-19. Pulezidenti Museveni abiikidde eggwanga. Omugulusi Kirunda Kivejinja yafa tukawagambira ekizibu kya corona kino abantu bakizaanisa. Bibi n'ebigambo ebitajja kwerabirwa ku Kivejinja ab'ebusuga gwe boogerako ng'empologoma yaabwe. Onakuba oluyu lumungi lunene mu matu elabutiga Ettima omwana ssekojjaawe Lwataka maama waabwe yasooka okufa. Robert Kyagulanyi Ssentamu asagudde akalulu Eshema Bushenyi ne Rubirizi yennyodde ne poliisi. Weewaawo ke mawulire agataliiko nfuufu munnaffe mu bujjuvu katugatandike n'abadde Prime Minister ow'okubiri ali Hajji Kirunda Kivejinja omukama amujjuludde. Ono afiiridde ku myaka egy'obukulu 85 ng'afiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Pulezidenti Museveni akakasizza nti musajja we afudde bulwadde bwa COVID-19. Abadde amyuka Prime Minister ow'okubiri Hajji Kirunda Kivejinja afudde akamugezi ka leero mu ddwaliro e Mulago yamaze kyenkana omwezi mulamba ng'ajjanja obulwadde bwa COVID-19. President Museveni abikidde ekibiina kya NRM omugenzi kyabadde mu Uganda okutwalizaamu olw'okufiira Kivejinja n'ategeeza nti afudde COVID-19. Tukawagambira ekizibu kya corona kino abantu bakizaanisa atufiirire Kivejinja yafa. Museveni agamba nti abantu bangi bafudde ekirwadde kino. Omwisiki wa Masaka omukolasi afiire Kase Mubanda afiire. It is Abantu okutahurana is a very big, is really sad. We get unnecessary losses. Ye Minister mbezi w'obulamu Robert Nabanja akasiza nti ekirwadde Kivejinja yafudde COVID-19 era amaze ebbanga lya mwezi gumu ng'ajjanjabibwa e Mulago. Naye abadde agezezzaako okulwanirira obulamu bwe. Naye of course kirabika obulwadde bumusinzizza amaanyi. Nga bwe mumanyi corona terina ddagala tukuwa buwi ebisobola okugimusa omubiri gwo ne gulwana. Kirabika oluusi ebiwuggwe kuba abangambako ebiwuggwe bye ekimu kyali kyonoonese ng'asigazza kimu era kwabadde asiza nooza n'ekyokubiri kyakwatibwa. So Mukama Katonda amuwe ekiwumulo ekitaggwaawo. Bw'ati akubiriza bannayuganda okwongera okugendereza kuba obulwadde buno butamye. Okubeera face mask nga kweri buli kaseera kikulu nnyo. He was such a wonderful person who was jolly and very approachable. We can only wish that the good Almighty will handle him with generosity. We have lost a walking encyclopedia, as in the NRM we've been calling him, but it's too late now, we cannot do very much. May the good Lord rest his soul in eternal peace. Kirunda Farouk mutabani wa Kivejinja era nga muwa amagezi eri President ku nsonga z'ebyamawulire akasiza nti kitaawe afudde COVID. Olwaleero tufunye ekitalo eky'amaanyi ate nga twafiiriddwa omubaka wa Parliament ekirwadde kye kimu olunaku lw'eggulo n'abikwa. Hajji Kivejinja anajjukirwa olw'ebyo ebingi byakoledde eggwanga lino nga y'omu ku musingi ogw'ekibiina kino ekiri mu ggwanga ekya NRM. Alabuludde ku bisuubiro okugoberera mu kumusalira muzikiri Kampala mukadde. Famire erina okukolaganira wamu ne gavumenti okuvaayo n'entegeka zino. Naye kyemmanyi nti ajja kusaalirwa ku muzigiti gwa World Kampala mu kibuga eky'e Kampala. Ebisingawo tujja kubibategeeza
kuziika kwe. Abantu b'e Busoga betogeddeko ne bategeeza nga bafiiriddwa empologoma ebadde balwanirira ti ebaire empagi y'amaanyi ino mwaso ng'efe apolitician tubaire tumekako ebintu bingi ino nabamu abazimbe politics mu Busoga kitukoziza kinene fe mu Busoga tukatidde emmere y'abakulu nedanwa kagaano keeke alungamya empya nebekola bugweri nedikola Busoga. Kivejinja yasemba okulabika mu lujjudde mu kusalira omugenzi Dr. Anas Kalisa ekibuli nga 5 omwezi ogwa Novemba. Kaakati munzikirize nammwe muneegatteko tukuba oluwungu. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bino bye byafaayo bya Hajji Kirunda Kivejinja. Hajji Kirunda Kivejinja yazaalibwa nga 12 ogw'omukaaga mwaka gwa 1935 mu disitulikiti y'e Bugweri era nga afiiridde ku myaka 85. Yasomera ku Kibuli Junior School ne Busoga College e Mwiri. Oluvannyuma yasoma koose yamuyingiza mu University mu Madras Christian College nga tannagenda Buyindi. N'afuna diguli mu nkula y'ebisolo kiyite degree in zoology mu Delhi University. Bwe yali e Buyindi ye yali omuwanika w'ekibiina ekigatta abayizi abava ku Ssemazinga wa Africa. Ng'ekibiina kino kyakola kinene okulwanirira obwetaaze mu mawanga gye bava. Mu baali mu kibiina kino kuliko eyali pulezidenti wa Malawi Bingu wa Mutharika, John Malesera ng'ono aludde mu by'obufuzi by'e Tanzania ne John Mutaure. Bwe yadda kuno Kivejinja yakola omulimu omunene mu kukungira ekibiina kya Uganda People's Congress ekyali kikulirwa Dr. Milton Obote mu 1962. Kyokka oluvannyuma yafuna obutakanya n'Obote olwo ne balagana ne Museveni ne bakola ekibiina kya Uganda Patriotic Movement mu myaka egy'ekinana. Gavumenti ya NRM yajja mbuyinza. Kivejinja yaweereza mu bifo ebitali bimu okuli ministry y'ebibamba n'ebigwa bitalaze nga tannafuulibwa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga. Ajjukirwa nnyo olw'amaanyi ge yasaamu okulaba nga poliisi ebeeramu abaweereza okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga. Yaweerezaako nga minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Africa. Waafiiridde nga ye mumyuka wa prime minister ow'okubiri ekifo kye yalondebwamu mu gw'omukaaga gwa 2016. Mu myaka 5 egiyise twayogerako ne Keke mu pulogulaamu yaffe y'omuntu w'abantu n'atubulira ku gyenvuddewe n'engeri gyazeerandiza. Osobola otuwulira olunaku lw'otalyerabira mu kusoma eddiini lw'ogamba nti luno ddwe sijja ddwerabira bankangavula bulungi oba ekigambo ekyakulemerera. Nkijjukira bulungi nnyo ekigambo kiri mu munnankani mwadde ekigambo bakiyita elabutiraa. Ekigambo ekyo bwe natuuka okukisoma nga nakuba oluyu lumungi lunene mu matu. Elabutiraa. Nensoza mukane oluvannyuma okuva ku olwo nakikwata bulungi. Badde of course ne portfolios ezisukka mu 10 eko natandikira mu minisita y'okweddabulula, nengenda mu transport, nengenda mu information, nengenda mu foreign affairs, nengenda mu works, nengenda mu president's office minister with that portfolio, nenvaayo nembeera director wa external relations wa movement secretariat, nenvaayo nembeera minister what was the next one? Ndowooza olwavaawo nengenda mu presidency, nembeera minister wa presidency. Bwenvaawo nembeera minister wa national guidance. Bwenvaawo nembeera minister wa internal affairs. Kwegamba abamu oluusi bagenda ne propaganda eba y'amaanyi neetiisa abantu okuntuukira. Abantuukira banfunamu. Weewaawo omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Bannange tweyongera okwegendereza ennyo tugoberera ebiragiro eby'abasawo. COVID-19 attira ddala. Katweyongereyo ne Pulezidenti Museveni akomekereza okuwenja akalulu mu bitundu ebya Bunyolo. Pulezidenti asinzidde eno n'alagira Prime Minister nti asengule abantu bonna abaliraanye ku mbalama z'ennyanja Muttanzige. N'ategeeza nti buli lwebooga ebakosa.
Pulezidenti Museveni alagidde Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda okusengula abantu abali ku mbalama z'ennyanja mu Tanzige oluvannyuma lw'okuyitawo n'alabanga abaayo bali mu mbeera mbi. So it's better we leave this area tugerekera amaizi Ruhanga niko yahangire akagera ngo hano maizi tutarekera amaizi. Abeena amataba gabayingirira nga kiva kuboga kw'ennyanja Nalubale okutuuka ku Mutanzige n'esaanyaawo amayumba gaabwe. Era Museveni alagidde abaakosebwa okuweebwa ebikozesebwa. Ngambire Prime Minister aije ayirukirira abantu bano tinkumanya habwenki babere batakaizire bematere enduro abantu bakeija kureta ebyo kuyambaho. Museveni era akukulumidde abakulembeze ba NRM abatamanyi kwogereza abavubuka nga y'ensonga lwaki abasinga beesogga ebibiina ebimuvuganya nga kati Jennifer Nakangubi amanyiddwa nga Firufiga yatera okumuyambako ku mulimu guno. Abamu bakagenda munupa imu abakulu tumukubafaho. Tumukumanya kukoragana n'abaana bato. Omukunzi wa Nuupu Ebunyoro Godwin Angari Akiki asaze eddiiro ne yeegatta ku NRM. Mbajoiningire wansonga emu kandi ebaire ya maani muno nsonga ya businge kandi Mr. President na mulingo mukwasire mu businge obu ku developinga Uganda. Museveni ategeezezza nti Nuupu erina abantu be bangi abamubulira bye bakola era n'akakasa nti buli kye bapanga tekijja kuyitamu. Grupu ya Kyagulanyi teroho ninja kugimaraho. You just wait. Museveni okwogera bino abadde ku kisaawe ky'essomero lya Duhanga mu kibuga Hoima bw'abadde afundikira okunoonya akalulu mu bitundu bya Bunyoro sub-region. Mu ngeri y'okumusiibula abawagizi ba NRM basaze ebisolo n'okujaganya okukulisa Pulezidenti Museveni okuwenja akalulu mu bitundu bino ebya Bunyoro era bamukakasizza nti baakumuwagira ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja. Kubiriza Abanyoro bonna n'abantu b'emasiri n'ekijjuula 7:10 kubanga amakubo galaba batukolera amakubo batuzimbira eddwaliro eddene wano mu Barakisirize. Abakulembeze mu bitundu by'eno nga bakulembeddwamu Meeja General Matayo Kyaligonza basiimye Pulezidenti Museveni olw'enkulaakulana gy'abawadde mu bitundu bino okuli okubazimbira enguudo, amasannyalaze ko n'amasomero. It is true we have now got the airfield, the international airport. We are now getting the oil. We are pleading with the government okulaba nga tufunako an affirmative action ng'abantu abatudde ku mafuta. Ensonga y'ekibbattaka naddala mu bifo awali amafuta ebadde ku Mwannyonnyo ne basaba Pulezidenti Museveni okuvaayo n'enteekateeka ennungamu ku nsonga eno. Those are the issues really tulaba ze tulina okubuulira ng'ekitebe kyaffe kubanga kiyinza okutwafekitinga mu bululu bwaffe. Robina Natale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Musasi waffe Robina Natale kulikirayo ddala yonna gy'otalikidde olunaku olwaleero. Tugenda kummulamu nga tetunnakikola buli lwa mukaaga nkutuusaako ensonga za Bukedde w'Essande n'otegeera embeera erimu. Mulimu amawulire mangi nnyo Ssaabasajja Kabaka alina byayogedde ku mbeera eriwo kaakati alabudde ku nsonga z'akalulu. Ojja kubisaamu Bukedde olunaku olw'enkya. Akalulu gabula Ssekukkulu Bukedde kabadde kayinda naye kakomekkerezebwa enkya kakati mmwe n'abawanguzi musabe busabi Katonda obudde bwonna. Ensonga tugenda kuba tuzibategeeza ngeri y'okufunamu ebyassava. Kakati lwaki omubaka Robina tazikawo babikuwadde bibiri ku mukolo ogusooka. Kojja n'okusanga ensonga endala z'empitamu mu ngeri y'olukwakwayo ebiragiro genero byazze nabyo mu poliisi enkyukakyuka zino bazikuwadde byonna nga bwe byatambudde mu papula lwa Bukedde. Mawulire mangi mwegalike era weekwate kopi munnaffe ku nusu 10 zokka. Tuwumulamu tukomawo n'amawulire amalala mangi tovaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Engeri na Baby Junior Soap mukwano gw'abaana bange mulungi ne ku nsusu z'entondo.
bikolebwa Movit. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body, durable. It can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a comfort mattress. Sweetie Fit Pants tukuletedde Sweetie Gold diaper ekoleddwa mu teknologiya y'omulembe ddala. Sweetie Gold